kati ngaawo banalimu ompuuga banalimu okuwandika baani abo nti mugikutte mu mbeera mpya gyetutamanyidde ey'okubeera nti omuntu muteeka mu lujjudde bwe muti bawala Pulezidenti Museveni agamu ke yagamba nti abali enguzi mbalaba naye bwe tunaayagala obonna obubakwata tujja kwemalako abo kyekyo obusharafu bwali bwakajja bwasanga resistance nene nnyo eri bakadde baffe kati nomulaba kipya era kyova olaba n'okugamba abantu nti balizayininze oba okumala ebisanja bitono kipya buli ginupu kyekola bwe yaleeta constitution nti ebisanja bibiri Allahu Akbar tekisoboka omuntu aba atandika kukula aba atandika kukola bwati n'ekibiina bwe towulirangako nti Zuma ekibiina kye kyamuggyako towulirangako nti gundi Biden mu America Obama yakoze statement nti ke kaseera Biden atandika okulowooza ku stepping down okubeera candidate waffe kati olwokuba nti mu Uganda kipya nti waliwo omuntu yaŋŋamba nti yali asoma n'agenda n'atwala lipooti nti yabadde wakutaano senga we n'agenda ku ssomero kuba yali amumanyidde mu kusemba kati olwokuba mwe mwamanyira mwami Museveni nti we babba amabaati basi jimu muhwezi wakwata kuza malaria basi kwega mwakibiyingiramu kati oli mwavaayo n'ayogera ku munne era abantu bangi abeera ne mukyala wo bano omwami wo nga teyakoze teyasenyeza bulungi ng'akyo mugamba funaka obiti ogayegayemu akitya oba n'amugamba nti nze mukyala wange yaŋŋamba lumu nali ngenda kwambala ekinu tuli eyo ebweru nangamba totugoba ku social media entumbu wagirina yaggwako so kakati mwe kyemuti eyo kali kyateriiwo wano okugamba omuntu wo tinaye amanyikolo gejono gwe tukozesa si mulungi tuyina kyakulabirako nzi waliwo kati ebintu byesikyasobola n'owulira nti waliyo ku best n'ogamba mulenyama ngenda ntya ku best naye nga kuloza sinyumirwa nogamba nti waliwo wali ekintu gundi wadde ekikofiira tokiteekako sikyasobola kukwata muntu neneekalakasa mu kkubo sikyasobola kuyimirira ku kisenge njiwulira omanyi bamutya okwogera amasiba Fig Media. Omulungi ali ku Fig Media ogamba tuyina gy'oligaseetu ku kimu kitambula bulungi kusikola haja kunomya mushafu kulwanga nzakubuzaako ogamba oti eyo kanswente emirimu kitambula bulungi yana Fig Media tukomyewo ne haji tulabe nga twogera ku nsonga eziri mu ggwanga bingi ebiri mu ggwanga abantu babasibye bannabyabufuzi n'abantu ab'enjawulo abantu tebeenyigidde mu kutwala kwemulugunya okwa ddala nga basinziira ku nguzi eri mu paaliyamenti baganda ekyamazima kisusse enguzi mu paalamenti sente zitambula sente y'omusolo eriibwa ate bobinnyonyoga ndi ne haji ali ŋŋanda kasiye mujyannyama akameya tubi nkateekeko totukolera ebyomu yakola n'agamba bannaye olukaano oluvuddemu alhamdulillah mikwano gyaffe mwenna abatava ku Fig Media TV balamusizaako nnyo era assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bannaffe ab'enzikiriza endala ebyengera n'emirembe nibadde mbagaliza nsomyeddwa naye tekigaana kubagamba nti omukama mulungi essaawa yonna era omukama mulungi zembeera nze alhamdulillah nate tukomyewo twali tuludde ebbanga alhamdulillah nga womanyi wanoonya wiiki ewedde naye nga ndire President Kyagulanyi tuli musayiriza Western Region tuli twatambula ekata twali tumalayo ebitundu byetutandika mwagenda teri yabatataaganya bagamba nti embeera yali nnungi ku luno tebangako mbeera nnungi mwababeere naye mwe bannamawulire mukimanyi batuteekamu abantu abalina emundu batujja mu bifo byetwali batusinkaganyiramu abantu ne babatambuza okuva mu kibuga nga bwe banaabajja e Rukungiri
ne babeetooloozeeyo ne balaba ekisaawe eyo poliisi gye bagamba tewaliiwo bwe tugenze nga bannaffe abadde batambula tukuba ebisaawe ekiriraanye ekibuga walaba entungamu twava mu bisaawe byonna nga bawuninga abantu tetuba tusasudde banyanyiribyo oba kyasomero tetufuna akabangiriza netuyiwaabo abantu oba abantu ne bajja eyo yonna gye tubadde walaba eyisingiro ekisaawe bakiteekamu amagye kati ono omuntu ali eno alabanga ffe abali mu mirembe naye nga baba bakufulumya ekibuga so tubeera mu mboga emundu zibaamu okutiisatiisa kubaamu bakera kudiployinga mu kibuga so nze era neebaza abantu abo abajja mu bungi okwaniriza pulezidenti Kyagulanyi kubanga intimidation ebeera eri mu ggwanga tuyinza kukkiriza n'ogamba nti abantu abo baaniriza pulezidenti Kyagulanyi so neebaza abantu b'entungamu neebaza abantu b'Elukungiri Ishaka Ishingiro negye twayite yonna nga tugenda mu kkubo wabuli twakampinga amalala naye nga tugenda okukera ku makya nga abantu tubanganisa emirembe era njagala okwebaza bwe twali tudde abantu b'Eryantonde Kyazanga kuba Masaka twayingira kiro naye ng'olaba babalindiridde ng'ate omukulu tasobola kuvaayo olw'ebyokwerinda so mbeebaza ate neneebaza naye ttiimu yonna naddala okusingira ddala secretariat ne pulezidenti Kyagulanyi obuvumu kubanga mu bintu ebyo byonna bye tuyitamu okubanga akyakkiriza n'agenda asisinkagana abantu mu mbeera ebyo naso obuvumu obwo I salute you Mr. President. Neeyanziza njagala tutandike ku mbeera y'abantu onoolebo enguzi kati tuvudde mu girabamu NRM tugirabamu NUP tugiraba mu babaka ba paalamenti bagamba nti mu NUP ate enguzi kati isusse ebimu byambu ebirala byo tubirabako simanyi mugijje ku mwami Museveni ogirwanyisa NUP teri mu gavumenti President Museveni yavaayo emabega n'atambula n'okutambula era abantu bavudde bagamba lwaki kuno batugaanye kakati ebigambo bya mwami Museveni ng'ategeeza abalabi ba Shafugoni TV byampuna yagamba ngenda kati kulwanyisa enguzi omulamuzi Mulyangonja omujjukira yaliko IDT n'atugamba nti nze ngezezaako kyonna kye nsobola naye bwe mba ngoberera abali b'enguzi oba ababbi by the way ababbi kubanga enguzi bye bino wa traffic yagambye si akukutte n'olaba akyomuwa eyo yalibadde enguzi ne buno bubbi buli wobagawa obugoba waliwo ennyumba nnene eri opposite awo Sheraton eriko amaggwa gye basibira nga olaba mu kyalo walingawo nga waliwo abba muwogo wa banne kati nga waliwo abasajja abagoberera ebigere bagenda okulaba nga bisibikira wa Zaituni mu nnyumba nga bigole bikomaawo era kyova olaba lumu Wakayima yagenda okulabako ku Wampologoma obulwadde namugamba mukwano gwange Wampologoma maanyi Wakayima ndi eno munda jangu ondabe okulaba saaligaanyi naye ndaba buli bigere ebiyingira tebifuluma so kati ebigere by'abali b'enguzi we babigoba ne babigoba Mulyangonja yatugamba ow'ekitiibwa yali ayigigi bisibira munda oyo n'avaako ne zireeta mukwano gwaffe mwannyinaze Honorable Betty Kamya najja ne document nene ku lunaku lw'enguzi ekkololo n'agamba Mr. President maze okizuula bwe tukwata abali b'enguzi ebintu tubibowe ngeri omukulu bwansemba yamugamba Betty tondeetera ebizibu abantu bano bwe babba bazimba wano kati ate gwe onaabakwatako bajja zitwala ebweru wayita emyezi 6 oyo mwami Museveni y'omu wayita emyezi 6 n'agamba nti kati nze na crusade ya nguzi neyeekalakaasa ku Sande abantu tebakola natambula naye tetumanyi gye yatambula gye yalaga teyagenda ku parliament teyagenda mu office ya prime minister yalagawa yatambula kwetoolola kimu amaduuka wali abali b'enguzi yali badde atulaga nti nze nabalanga ekyokulabirako nti mugende mu prime minister's office mugende mu office KCC mugende wa Mulyannyama ate yeetoolola mu maduuka awatali nguzi kati ku luno n'alangirira nti kakati bannange nvuddeyo n'ag'omu buto n'ababaka ba parliament mbakutte era nammwe mumpagire bulijjo atugamba nti Bamulyannyama n'abantu abalala tebamuwagira abo ne bagamba nti ku myaka gy'alina
amaliriza bulungi katumuwagire yajeeyo magye bwe kyemugamba buli kalina yabaddeko amagye bataliyani eyeggulu yazze eyekanakasongola nejja zonna ziri mu kibuga mu bantu basatu nga kuyimiriddeko owaleeyo alina emmundu ku bizimbe nga kuliko basinayipa zikatuusa emundu zetubadde tulaba e Ukraine zonna zabadde mu kibuga kati mwe mugamba nti abantu okwekalakaasa walabye Kenya emmamba zajja yali poliisi naye kino batugamba nti waliwo ekyabadde emabega ati kati omanyira nti waba wabaddeyo ekyamabega kitegeeza amagye gazze era okutiisatiisa okwabaddewo nga bayita mu propaganda abamu babroka babawagira tugenda kutta anayingira ku street ebyo bye byabaddewo naye era twongera kwebaza newankubadde ffe tetwakibaddemu nga bannabyabufuzi naye ate twebaza abo abantu abakibaddemu baalaze ne bw'ositandinga ng'omu naye ng'oli ku mazima Mandela baali 10 Museveni baali 27 bano babadde 100 n'okusobola ne bagusa olugendo baali 27 struggle ejjako bannakyemalira tebaya bannabyabufuzi bantu banyigirizibwa gweoba oli bulungi ng'omanyi nti leero wamazeyo school fees abaana bagenda kuwummula omwana we wamuwadde emitwalo 9 tokayana na Museveni atugobera comfort woba omanyi ekiri mu maduuka nga teri muntu asobola kwesasulira dduuka sente za bibiina woba okimanyi ekiri mu maduuka ekiri mu saaluuni ekiri mu butale ekiri buli wamu gwe gamba nti bamulya nnyama balimba bino si bya Kyagulanyi si bya mulya nnyama gwe tunula mu nsawo yo tunuulira omwana asoma mu university gwe muto wange oba mutabani wange okuva lwe wava nasale paka woomala ziyinza okuba miliyoni 62 ezigenze n'omala okusoma emyaka 3 tatawo n'asigala nga akunoonyeza ekyokulya omukulembeze w'eggwanga n'ajja n'agamba mmwe mugamba tewali mirimu mukole modern farming olima wali doodo oh my god lwaki okudaala abamu balima doodo mukole omwana omumato muteekako ebyo byonna omukulembeze w'eggwanga ku lunaku lwe bagamba nti bamulindira mwena n'abajjako ku mpewo naga nti mugambe emirimu tegiriwo mugyetandikirewo omwana wamusomesa engineering wamusomesa byonna nagamba nti osobola okulunda wali obukoko 3 osobola okufuna akakebe nga kano ne kafukirira doodo n'entula awo ku lubalaza lwammwe yembeera baganye okukyusa system tuve mu white collar job tudde mu blue collar job tuteekewo vacation schools kati gwe ebyo nawe omala obitegeera gw'ogamba nti abantu abo gavumenti ekimanyi gavumenti eri ku timing bomb naye batugamba ebimu ku bye nategeddeko lwaki bannabyabufuzi naddala ab'NUP tebeenyigidde mu kintu kino lwakuba nti mukama wamu leader of opposition ali mu ssagazino ez'enguzi bamulumiriza komwe kamukidde nyambaako kooti yabaddewo emulumiriza nongamba abantu nze bulijjo bampandiikako buli enyama yawasiza omwana omuto buli enyama alina abaana 15 kati nange nga be bannumiriza buli enyama tamanyi luzungu kakati tudde nze mbadde mmanyi Ssenyonyi n'abeera mu kooti ne simanya leader of opposition mpaka coverage ng'omukavalinga nti bamulumiriza mu kooti nze mmanyi ofiisi ya IGG yagamba buli muntu yenna desike weeri enguzi bagirute mu kooti kubanga ensonga za Honorable Mpuuga zajja ne zivaayo era ne bakkiriza nsente zaayisibwa mu ngeri gye zaayisibwa tebakkiriza ekyo nekidde ebbali kakati eza Ssenyonyi zaatuuka zitya kubanga enguzi efuuka enguzi nga bwe tutudde wano okugiteesaako n'agidirivalinga n'agitodde n'agirisiivingi kwabo bonna abana ani yagireeta ayogera ku Ssenyonyi andi enjawulo ya Honorable Mpuuga
nti ekyo kiwandiike tobola yagamba ezze singuzi nti bakiteesaako ekijja ne mu Parliament. Kakati gwe olina amakago nina nga muli mu katuubagiro k'ensimbi abaana bagenda kukola P7 oyinza okugamba nze nja pizza mu mbeera gye twalimu eya Uganda nga ffe twogerera ensaasaanya embi nti gavumenti eno esaasaanya buwumbi 2 ne miliyoni nga ziizo mu maka ga pulezidenti buli lunaku ate nange nenegabanya nga ensimbi amakerere kose esooka eri 6 gwe nnyinimu n'oli amenvu naye nga Shamimu oba Diana akoma okusaba 6 wa Nasale nojja ne weewaana oyina family oyinza okulya amenvu agaana nga okimanyidde ddala gwe akulembedde crusade ey'ekyo oli ku nsimbi ya wa musolo gy'oyoolako kyokka kati yenjawulo yokka naawe n'obeera mu meeting ffena twagala obusiimo nembeera mu meeting wano kugombula nga ndi mu meeting etemaatema nga bane nze bwe tuba tuteesa wano waliwo enkola mu council bagamba buli financial ya mayor tumuwe donation si zange naye donation gye ngenda okugaba abantu nze siteesa bakansala be bakola ki bagamba nti buli mwaka tumuwe miliyoni ezi donation si kasiimo kange wabula nkyalako mu muzikiti ngenda wali mbaga teyamba nga wondaba seteeseza kati essiga lya Parliament nedda muziro lyasooka ne lireeta etteeka bo beebeesalirawo bwe gyokola gwe weesalirawo omusaala bitongole bimeka mu Uganda ebyesalirawo omusaala ekyo kyetugamba nti buba bulyake nze mulya nnyama nga bwenjogera wano nemba nga nze nkulembedde enjiri ate mabega ngamba bannanga okusiiba kulungi enkeera nga ndi manju ndya kyokulaba mu busiraamu butugamba ne bw'oba mulwadde toliira mu lujjudde olina okuba ekyokulabirako meya amaanyi mugatadde nnyo Honorable Mpuuga tetulina maanyi kino ekirala kyo simanyirako ani akyaliko Honorable Mpuuga amaanyi mwagamuteekako ngamaanyi ate ani yagamuteekako ebifo byonna ne mumuggyako ne mukkiriza mumunoonyerezeeko nga tali mu kifo ani yagamuteekako naye kati ani yagamuteekako era kuba obikomezaawo ffe ebyo twabivaako dda tuli ku Museveni era eyo yonna gye twogedde tuli ku bali banguzi ate wakuba nti bw'oyogera ku nkanyanya nga waliwo omukadde alowooza oyogera ku ye kati kyekizibu kyammwe buli woyogera ku balina muserebende nga mulya ennyama neekwatawo ngamba bali ku nze kyekizibu kyammwe tukkiriza enguzi we teriiwo lwaki gwe okulembeza oyo lwaki okulembeza oyo eyo tekyali topiki eyo tekyali mawulire bannamasaka bannayuganda bannakampala ebyo byabwe twabibakwasa bannayuganda embeera ye yawuddemu tewaliwo nze nakugamba oba sikugambanga embeera emu mu Uganda waliwo eddiini esomwa eddiini eyo nga bagiyita kujjako Museveni nze mulya ennyama newenjivaamu egenda mu maaso yaliwo ku Ssemwogerere nebeerawo ku Besigye nebeerawo ku Ssebaggala n'eri ku Kyagulanyi era Kyagulanyi ye Sheikh Reverend Bishop agikulembera ne bwakola mu lutati era ejjagenda mu maaso omulala ajja gisanga kati omuntu yenna gamba mulya ennyama bwagivaako mawe yagenda tetambula Ssebaggala yafa omanyisa manyi Ssebaggala ge yalina tetambula bagundi ono sipiika aliwo ne deputy we baali ku kozi tetambula kati gwe bweraliikirivu bwe obukulowoozesa nti mulya ennyama yagikutte eyo embeera yaliwo ku Ssebaggala agambye embeera ebaddewo gwe bw'ogivaako ogenda wekka era odda wekka naye totunuulira ekyo waliwo kino kyetunuulira meeya nti enkwata gye mukuttemu ebintu bino
n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina kati ngaabo Honorable Mpuuga, Honorable Bwanika baani abo nti mugikutte mu mbeera mpya gye tutamanyidde ey'okubeera nti omuntu muteeka mu lujjudde bwe muti. Pulezidenti Museveni agamu ke yagamba nti abali enguzi mbalaba naye bwe tunaagala bonna bakwata tujja kwemalako abantu. Kyekyo obusharafu bwali bwakajja bwasanga resistance nnene nnyo eri bakadde baffe kati nomulaba kipya era kyova olaba n'okugamba abantu nti balizayininze oba okumala ebisanja bitono kipya. Buli ginupu kyekola bwe yaleeta constitution nti ebisanja 2 Allahu Akbar tekisoboka. Omuntu aba atandika kukula aba atandika kukola bwati n'ekibiina bwe towulirangako nti Zuma ekibiina kye kyamujjako towulirangako nti gundi Biden mu America Obama yakoze statement nti ke kaseera Biden atandika okulowooza ku stepping down okubeera candidate waffe. Kati olwokuba nti mu Uganda kipya nti waliwo omuntu yaŋŋamba nti yali asoma n'agenda n'atwala lipooti nti yabadde wakutaano senga we n'agenda ku ssomero kuba yali amanyidde mu kusemba. Kati olwokuba mwamanyira mwami Museveni nti we babba amabaati basi jimu muhwezi wakwata kuza malaria basi kwega mwakibiyingiramu kati oli mwavaayo n'ayogera ku munne era abantu bangi abeera ne mukyala wo bano omwami wo nga teyakoze teyasenyeza bulungi ng'akyo mugamba funaka obiti ogayegayemu akitya oba n'amugamba nti nze mukyala wange yaŋŋamba lumu nali ngenda kwambala ekinu tuli eyebweru nangamba totugoba ku social media entumbu wagirina yaggwako. So kakati mwe kikyemute eyo kali kyateriiwo wano okugamba omuntu wo tinaye amanyikolo geetyono gwe tukozesa si mulungi tulina kyakulabirako. Nzi waliwo kati ebintu byesikyasobola n'owulira nti waliyo ku best n'ogamba mulyanyama ngenda ntya ku best naye nga kuloza sinyumirwa n'ogamba nti waliwo wali ekintu gundi wadde ekikofiira tokiteekako sikyasobola kukwata muntu neneekalakasa mu kkubo sikyasobola kuyimirira ku kisenge njiwulira omanyi mamutya okwogera amazima owulire so n'olwekyo kati nuupu egezaako okulibulandinga ffenna era mmwe ekizibu kyammwe mukulidde ku mulembe gwa mivumba sikwamalango yempya ffe ku yiddi ng'olinda ekkanzu yo ne bagireeta naye ng'omusajja yagisasesase nga olaba webasalasala gomesi nga webasalasala gomesi oliuza n'okugamba bannange gomesi yange olugoye lwange tebalwonoonye so kakati nuupu erabyekola ebitabaddewo era kyokolaba ku muntu yaffe abaagitegeera oba abaabeeramu nga tujja labadabada sitayiro ya mibba teba na mutwe olumba bulungi kyova olaba nti Museveni emukalubiriza nnyo kubanga buli wojjayo bwoti omutwe bakuba kosekalootera okwekalakasa kuno babadde bateze bamulya nnyama nze nasiibako wano naye nga amagye agali awo ku geeti bankubira masimu oliruddawo okola ki weeruriddawo kati bamanyidde ffe generation endala eri mu morning so n'olwekyo nze ndaba nti kaliwo kankuwa ekyokulabirako nze naliwo ku mulembe gwa UID abasemwogerere bakadde baffe naye nga mutegeka laale kuva ku makya nga bwolaba enkuuka mu lubiri aboogera ne boogera olwaleero mu Nuupu ziwera ssaawa 9 ng'ekisaawe Kyagulanyi najja ne kijjula kyonna nekikubako eyo sisitimu teyaliwo sisitimu nga bw'ogenda era ngo waliyo abategeererayo toyinza kutaba nga tolina Cecilia Ogwaro kangeze ku Cecilia Ogwaro yaliwo togenda mu Busoga nga tolina Kezaala togenda eno mu Western Region nga tolina Bwenje olwaleero osanga omwana ng'oli wakunga n'akunga abantu ne bajja eyo sisitimu tebaddewo Ssebaggala yajja ne baseya ne Kyagulanyi yavuddeyo ne baseya abe ne basembereni beolaba ali avuga bodaboda kati kansala
mama gundi wane nasala tomanyi mama Sam ebyo nate byaliwo nga bakungu be babeera abakungu ojja kusanga meya nga nkubya amasuuki okanga ojuza wali akapapula mu America waliwo kye bayita dogo management edda nga bw'oyingira mu banka manager abeera eri kati manager ogenda mu branch zonna nga branch manager ali awo branch manager yategeka bu voucher naye ng'okulaba manager atudde eri munda era naawe oyingira ogenda kutegana manager naye nze branch zenyingiramu era nga yabusa manager ali awo bw'ogamba nkeberera balance so kati Nuupu yajja ne style ye tabaddewo era ekalubiriza abantu bangi. Nze lumu twali Dubai ne President Kyagulanyi bwe twagenda okugyayo abaana baffe kubanga ebyo byonna temubyogerako. Kyagulanyi twagenda naye abaana ba Africa nga bali mu detention. Aba Africa si Uganda. Ye mukulembeze yekka yagendayo n'asonda ssente mu bantu n'ab'emikwano ne badda okwabo ani yali akikoze okujjako Nuupu mu myaka emitono ennyo etaddewo ekitebe abantu nga balidde ssente emyaka 4 NRM epangisa yani baba tugayishime kyakiri mu State House eyo government era yakubulira wakati wa State House ne government olunaku lumu kakati ffe nangamba tuba tutuddawo mu bitebe twali tuva Abu Dhabi kulaba bantu baffe eyo ne mugamba buli wabwe buti nga tuze mu State House ogonaga mulyanyama amagezi mangi ngenda kubanga nkuyise enkukunya nedowooza tukuba lwali ne president nabirabyeko nga abikola so n'olwekyo kino Kyagulanyi kyakola president ne komiti oba nange twetereze tulagire ddala ekifaananyi nti bye tupracticinga byebyo kubanga webasanga omupatiri mu bbaala ndaba mawulire omupatiri ngajazo kunya kutwenga ate waliwo guli ne basange ali era gulira ali mulyanyama mu kisiba bamusanze mu kafunda era batugambe yigula yatutowo atsima nesinga bagambye Petero kakati kye kyewunyisa tinza abadde ayogerera ekintu ekyo ate waliwo enguzi nze gesifaako lwakuba buli wabayita enguzi babagamba polisi enguzi ya polisi mpe motoka nange nkuwe nze sikirinaako tabu win-win situation nze nkuwe why eggulire linayo akawungezi mpisi zaako ku mutwe amakulu naye enguzi ekwata ku nsimbi w'omusolo nakatamyawo kazzemu kyuka luli obubizi buno babuleetanga ku palamenti nga busiize kyenvu ku luno bwazze nga buliko mannya gammwe ku kitebe ekyammwe olaba enti embeera etalizokutuuka ekyo tekifuuka mwami Museveni buli gyatugamba tuli kyonna kifuuka ebikolwa byaffe ate bwe tuboogerako nga mugamba lwaki muboogeddeko naye tiwemukituwokitunuulira tolaba nti kina ekifaananyi ekibi tekyalaze ensemanyi gavumenti oba NRM erina abantu beetagetinga era nze nakigamba nze ebya Buganda bibaddewo naye nga mbagamba nti we mulumba Katikkiro we bamala Katikkiro baddako beene kati buli wokuba mulyannyama Nuupu bakuba mulyannyama bakuba Ssennyonyi bakuba Lubongoya we bamala abolooza bazzaaka ne Waiswa babazzaako mukulu boluza basiru strategy yaabwe namu kubanga bamanyi mpagi kyekutte fake media kuba Zaituni obo bamazi kakati mwe boloza basiru bakyusiza strategy era tovola bagenda kuba bloga bonna bakuba mulyannyama bakuba Ssennyonyi bakuba Lubongoya naye lwaki temuvaayo n'ekifaananyi ekituufu ekyakawumbi ati nkugambye nguzire kuki wakiri mujje tugende nkugambye balumiriza nkugambye mudaga ku documenti ezavudde wayiginga bataddeyo obujulizi nze maama nze juzi waliwo akatambi akafuluma mulyannyama bamukubye ne feke moderator nga naye atabuuza naye mulyannyama yabaddewa kati nga nzira kumawulire banange siyenze naye nze saalaba nti bampeereza akafaananyi naye omusajja mukulu yadda ku rediyo emu ne bamukwata ne vidiyo oyo mulyannyama nga bamukubye
Gwe moderator tobuuza nakati wombuuza ogwo yabadde ku mukolo ki kati nange nzire ku mukutu nti batadde ensawo mu bulango bwa segundi nange tuze press conference kubanga ku kyampuuga yakkiriza nti sente twaziyisa period naye nagamba yali ku mukutu ogumu emisana tukunagamba tezinnajja. Yes, kakati kino oli abadde mu kasonda ke nagamba gundi yatwala sente ate ekiwakanya eki yagenze mu kkooti anti mugumiikiriza ekyo kyangu nnyo ebyo bya propaganda ani yabyogedde kubanga okimanyi bulungi tuli mu kkooti nze mmanyi bulungi nti omuntu omuliwo enguzi obeera whistleblower si kyekyo ogenda wa aigigi oba ku side edikota kuba nani yatuuseeyo kyoyagala okuŋŋamba nti we baabika kabaka yafa yazuukidde kubanga era byali bwe bityo gwe wenyinyi oŋŋambye baatadde ku miguna mulya nnyama yakubiddwa basooka gamba ab'enyaale kati nange ŋŋambe nti mbakunye so n'olwekyo gwe kyolina okumanya nti waliwo ttiimu eyagala okulumba Kyagulanyi bifo 26 naye bw'okuba mulya nnyama n'ogamba nti yakubiddwa Ssenyonyi yakubiddwa mulya nnyama yakutte omwana mulya nnyama ayagala muka omusajja mulya nnyama anywa omwenge mulya nnyama tagendangako makka nze nzire ku defensive wali mu kuziika okumu kwali kwa Democratic Party naye kulinamu amaanyi era naawe omuntu wakulaba betasobola gamba ajja akinye eki mu DP naye bwe nalaba meeya mbeera ze Mawula ng'abantu abagamba nti bannayo naliko Kyagulanyi abatumidde Katonda bamugajambule kino incidents ziri bbiri twakirabako e Masaka ku Honorable Abedi Bwanika naye bamusikako omuzindaalo mugenda kujjawo mutya embeera eno kati ku nnyimbe kitwale nti buli omu bw'aba agenza okuziika alina ziika muntu omuwe omanyi wembeera kati nga kulitibero nokagadde waliwo byensomesa kubanga mu kibiina kya DP nali Ssaabakunzi ate nga n'instructor asomesa ebyobufuzi obukulembeze kubanga ebintu bya mirundi ebiri waliwo okuzanya ebyobufuzi n'okukola ebyobufuzi byawukana waliwo abakola obubati okwekaabya obanga tiwalaba bino ebyannema omuntu azanya byabufuzi kubeera akusigaza kifo newabaawo ate okukola ebyobufuzi kati nga walaba Kyagulanyi nga naawe tebuulijja ogenda kuganyulwamu so kati abantu abasinga babazanya byabufuzi olina alaba nga bagenda okukola oluguudo najja oyo aba azanya byabufuzi so kati ebyenjawulo ebeerawo ekyokubiri bwe tuba tusomesa abavubuka engeri y'okwogera olina okumanya ndi mubaani mu Buganda tewaliwo kigambo kyakuwemula wadde okimanyi mu Buganda tewali kigambo kyakuwemu wabula okyogedde waliba kituufu nyazaalawo omwanawo baana bato naye nze wembeera ne mukazi wange mokko titera kumukkola kyokubanga obusiraamu butugamba omukyala ng'ali mu nnyumba ye ne bwakubaka mmini ate niyetala mu nyumba era nze newemba mbulira ku bafumbo mbagamba nnyo emperekeze nesenga temugenda nabantu baleke bagende beyitaali bakyali baana bato omwana yakafumbirwa oweereza mutoowo bwagenda abeere naye bali mu luumu emu banalyako gye ekyemisana alabako ddi ku mubiri gwa mukazi we kyovula bavubuka benda banaaba kiro asanga mukazi we yeebase kati olulaba omuwala ayambadde kamini n'alowooza kyanjawulo kumbe n'owuwe asobola okukikola era n'amanyi abakyala lwaki ebega ebbeere mu tawuni ne libeera bweri ate obutuuka awaka n'olissa nze nzina okugiraba nga linga omutima gw'engalo amaanyi bateekako kino kyebeteeka ku mutwe bye bati so kati eyo ensobi eyakolebwa omukulembeze woba mbembogo sumikanga wambogo wefuula ow'embogo woba mbakatuliki toyinza kubatolera salaamu kulembeza omukama bulungi olikuotolera salaamu yo kati DP nze nayogera onalebo buleda yasooka okwogera onalebo Kibirango
n'ayogera kyamaliwero sifayo ne honorable we katika sekituleko n'ayogera tebatujjako mizindaalo bwe tosoma mbeera ne bali baagala ojjogera tosoma mbeera nze bwe ngenda mu ekereziya ntuliza bbaluwa ya Pawulo sireeta Abubakari okitegedde ate bwe mbeera basiraamu ngereza ku Abubakari akikulayira kubanga enjiri yaabwe agereza ku lutalo lw'e Badiri kusoma situation oye Yesu mu panki omanyi mbawo gyali era nze olwagira nendekubira essimu ekikugi bona ne bakugoberera kubanga nasoma embeera bampa good welcome era ne batuuzaawo neneyanjula nenjogera eddakiika zange sabeesibaako kubanga gyengenze akagisi wange kati ate jjukira nabo bantu bagamba mwatulekawo naye ate bwe twali tugenza okuziika nga munywanyi waffe kyamponye era n'abannuku bajja ne baziika ewaffe era nze ne bwotampa nze ngenda luzi neziika aba NRM era juzi naziise waliwo omwami wa Ssaabasajja abadde atwala omuluka gw'ekatwe wano okulukumbira twamututeeka liisiso era ebigambo byange nnabantu bagati ba NRM ba Buganda ebigambo byange mba mbimanyi weba wakuba munkuba katono tokuba nje utaddayo bulungi kubanga wendi ndi mwana mujjana nnyina kubanga wawuliranga amaloboozi wamanya ebyava mu kkanisa mu kusaba n'owulira ebyali mu lumba ekiro gweoli mujinga waawa kikubawo ye kyakulanya okutunda kwoloboka ekyo oyo mukulembeze bayiga okusoma embeera nze kyeŋŋamba abakulembeze era nze waliwo omukulembeze yali wa NRM oba yabula ku mufu mwana muto yafudde emyaka 6 n'akikubawo omugenzi ono yanyamba nnyo okuwangula akalulu mwana ali asoma Makerere fasiya nakikubawo era abadde nzija mumaka gano nga ngayidinga nnyo buli muntu yenna yatunulira Mukama Katonda NRM bino byetwala ekyankwanzi nze nabagamba ekyankwanzi wabeerayo okulya mikyomumu so abakulembeze bayige okusoma embeera wobanga oli musiraamu nga bakwize ku leediyo y'Abakatuliki manya embeera wobanga oli mukatuliki nga bakwize ku leediyo y'Abasiraamu ffenna tuli omuntu ki kubanga Katonda bwe yaba atonyesa enkuba tagitonyesa Vira Maria wonkawo y'Abakatuliki oba tagitonyesa kutambala wali Abasiraamu abantu bonna abawa enkuba ye yamanyi waliramula abaki so n'olwekyo abakulembeze tuyige okusoma embeera Meya neyanziza